Botelevo kuchenda mnana katanyeza musanvu oli mu program yonna enganzi. Adrian yali mu studio gwe tulina yelwa leero abaami mwekubireko engalo n'akalulu mwangu zitawanika tata wange neyansama n'akamate tukomye ku biroto bitabuse bifuuse biroto ate ng'obulamu bubadde ng'obutambudde ku luno edduuka weeriri ennyumba ndese ngizimbe mu kyalo mukazi antutte embaga njiridde nze kaawumu banyimbidde ennyimba byonna bitambula bulungi mbiraba birungi ngenda mu maaso kati ebiroto bwe byayitirira kino kirooto ekyokubiri ndi wano Uganda ngano okojja wange omufu atukozesa ekijjo hayitebo tulya nendaba nga kweri life ekoze etya tetambula tena ripota mukyala zaleeta agamba takola bulungi kati edduuka myezi ng'ebiri takola bulungi ajananga nakusakoze nanga kagali kentambula ko mpitamu kubone kafa tandiko kaneko orusoro gwe naketi kanentambule bigere mpaka kachenja kuba kusitesiko ya mpaka nakawa henkowa denga solution iskola che sejirina ati yaya ina ka TV nga sinagenda iraka nga akakwesa nasa mitwale 5 agenda kakole nenze musindikira naga nakora che nakora ka TV yako ka TV bwe nali ntekako sanga ko bana basumba babulira enjiri program nezine zatombuga bwazali weziri mwaka kyogo gwali mwaka 2008 ngateka ku UBC nateka ku Bukedde ndari NBS then ndara nerabidemu nenga standika sawe mu kitundu biri kitundu ngazikoma nganje ngenda ncyusa mu bucyusa program zawo nalinzi izi kati nganda obujulizi bukora ki burungi tananga mabega barokole ngandi cyazanga ngandi nemone Kampala ngambagara ku bintu byabwe ngendayo services nezigendamu nayinga jukira nali mu seminary yo ngandi mu Katoliki bulungi nganyagala dini yange ndi mu Katoliki kati ngenda mu by the way nayebwe mara ngenda mu kereza ya fene korentya nsaba nga bulijjo kati embera netayiko kusigala ngechuka ati bwe yachuka nendo tako kirala ekirote kyokusatu kyekyasembayo nga tata azara musajo jaja wange yesa muzika na kumuzika nali mu seminary nga tuligenze gasibirimu naye nga akoze stilo high table iyo yali yabafu bali bazebe nyini tuli kwa high table tuli eme abafedda bafu tinembira banengamba bino obara mutebuliyo batira nnyo okugaba ennyama bali bagabanga ki kati waliwo ennyama kugamba high table nezile specials nezamanyi wafete tuyina kameza ne wafunge ekasitukatura waguru nenga abafubo bagirina abafubo bagirina bali ya bulungi fire nange kati nemberawo nduli wala batatawo yali koja gakati jajjawo kati jajjawo anga muzara nembitunulira nembiraba nenga mu mwana nemugamba naye tugende mu church kuba wanga muri muloko naye siraba gwe bikora ki utugenda ntwara mu church emune tugenda tusaba na sara machuka ibintu byongera kufa buri kimwe nekichuka kati bwe nayongera kwetamwa akagali kange kana ka chenja nalinka lese nga netade ko ebintu byange ebyokolerako netase kola facials nail painting nga saburo kusara bulungi ne painting enjala ne kola massage ne kola bulungi no sanyuka kati ngambirese kati wali ku machanga njagala genda kudeyo kusomero tina bita school ekibuli ne kera nengura ku wetwali tubitereka mu store ne ku gate nengurawo kati bwe nabanga bucyali kiro 10 mu kitundu ningamba kansoke nzire mu nju sibo kati nenzira ku gate nengarawo bubi then gwali ku gali weri sawagala kati we nakera tekuda mu kufuruma nasanga kagali kachenja nebintu byenkozesa kuti tina bite school genda ngabakoze batya sebabibyolo gababibye bambe kati jukira narabe kasajja kagamba ava ku mukazi wange abafuba etorode ngamba bona yapanza olukwe nenyongero kunyiga obutamanya busaba na onyigide mukazi nyigide mukazi walabye ebiroto nga akasajja kagamba nogabe batute ebintu buva ku mukazi wange kati ngamba kiraka yagamba buva ku mukazi wange yatuteki nenyiga nengeza ko kumubuza nagamba sina musajja zimo wejito bejikula abana bawala nene otondera mwana netonda na musajja kazi watu nego etondera munyivu
taina chamanyi nga kyengere kunyiza ataka kuva ku gundi kuduka ngagamba taina ki sente ate nange bataka kunjogerera sikora njukira gari bakatutte kati ngeza ko ngenda ku gundi ku banka nefuna ka sente kendi yako naina nga nsiba wako ka TV atenga bakuwasabuwasa bampasabuwasa mu nyumba y'abandi bwe wazifuna singa wamukyusa n'omutwala mu yiyo ate nyumba eri alinga zinene tugula double bed nengula ekifariso kinene enda nga byonna birungi aho nantani yongera kwekyawa obusungu ne bweyongera enaku neyongera kati 27 no 28 nga 27 g'okumi November nenda ba solution yakweta yoka ng'okomye nga nkomye kubanga na ba school fees Kabale Technical Institute mukakoro de usari Technical Institute ne chiza nga batuse kenzaba yaraba sindika school fees kati zibuze bakube esimu sina sente bamanyi baba ye mugagga yakaveyiraka n'emizimu gyamulisiza emmere emmere yali dedda ali mu kijura atali aho kati school sente ne zibula buli kimu kyona kikola kitya nekifa ati na salama n'engamba kanyete tebwali kumacha ebirogozo nasola nabyo bwe yaraga ne mugamba naye nja kwetta wakimugamba akiwulira nekimugamba kati bwe yarafuluma nemusindikira ka message I'm going to commit suicide kati yarabanga ebyokusaaga tebirimu azisha nakora bali baganti bwonya walaji nonywa ne aspirin towona twaliraka nga babinyumya kwa bafudde bwe batyo kati nengamba kati aspirin sente zina walaji njagigura nengenda aspirin nengura ku kaduka ne walaji nengula bulungi sawanya nenywa nembwirayo nesambagira bwe nasambagira samanya onywera mu nyumba y'omukyala mu nyumba y'omukyala nga mwenywera olunaku lwamugamba nti ngenda kwetta era lunaku lwakikola naye watandika kirowooza mu bbanga ki okukyakasa obulungi kyali kiro naye nga najjawo nga mubifumitirizamu nga ndaba okufa kwe kusinga era nembyewa naye kyantaasa wali omuganda wange nali ndeese nga namuleke ne Kampala naye n'abayita ne bajja ne bakona banyumya emikwano gye ne bakola first aid ne bajanjaba nenziramu nentunula naye gwe batunula kati naye alinga omufu yennyini ninyongera okwekyawa 28 nagimala nga sina byentegeera bulungi kubanga Christmas bino byogedda ku kyalo nakikyalina 11 myezi almost 10 nga sikyalina 11 n'ekimu ekyokulya siina kati 28 nagimala bwenti netanga kunyonya emirimu kati kubanga wali wakasobola kubeerawo mwana teyankyawo nnyo ng'amaze okwetta era yafuuka kuulu n'abitereezaamu n'asigala ng'akora naye nga enakawa ne bigaana esole ewali tebakubuuza nga bakuzaamu obulamu nti munange ki ekibadde kikozesa gwe bangaalizako kumbuuza n'abagamba nti ebyamwe bitamwe sikyagala mu nsumbuwe mu busungu bwentyo ngamba muganda wabane katakyakijjukira ngamba yamwe mbikoze ntya nga bali nga kugamba sina asekola etya eriko kati wali ku bus terminal edduka ne limulemerera kusasula sente naye nezikola ki nezibula kati omukyala n'abireete nakawa obudole buki byonna n'abuteekaawo n'obugoye nawe nakawa n'abuteekaawo wali omukyala yamuwaako kapaati nawe nga atundizaawo nebabeere nga batunda naye nze mirembe feesi nyiivu yenna saagala kwogera ndyawo ati 29 muli olabanga omukyala nga yaleese ekintu yaleese ekintu kubanga omusajja yagamba ku mukazi wange nze yegwe ndaba nzikira omusajja kati 29 emirimu ekyokulya nekibula kati nensala otange efuna ki emirimu nasookera nakawa ku yutoda omusajja nangamba tojja busobola bwekondakita mpozi ofumba ekyayi nze nange natandikira ku kyayi nanyonyera bulungi ekyayi nenyonya okugiteeka nga sikola ki siina kwa nagenda mu bucha eyo nanyonya okuteeka basaba sente sikola ntya sirina nenzija nefuna bana abagaba emirimu kunamirembera oda wali abagaba emirimu era nabo nembawa ne basaba sente zabalesa n'ebisaanirizo era ne bampayo kalimo steel nengendeka baagala nteeka kola mu bikajjo n'okuliisa embuzi awo nawo dyantama butami
tebamanya bwe nava simanyi kisero gwe nasiibula nenvaayo ekintu ekyo kyakutandikanga nga buli bwofuna omulimu gweweetamu neetamwawo nkoowawo ate bwe watandika okwekozesa ne bifa bufi ne bifa bufi byonna ne biggwawo bugwi kati awo omulimu nagwo nekola ki negulema naye ngaawo nga nva Kabaragala kenfunako oba nfunye ku Lumonde nga ntwalira ono mukyala yalayina n'omwana we nga wa myaka 5 amuje mu tanakuzaalirayo ngeze nga tanazaalirayo nga amuje mu kyalo tumutte na Kasolo primary omwana kati bwe twamaliriza bulungi ko eri wantamye enakawa sikyayagala agendayo naye wakoze watya wantamye nenvaayo ati bwe navaayo namujjako omufaliso nemujjako obusowaani nemujjako rediyo nalinguze rediyo nene naye nenjitwala naye wengitwala mpalabayo njitwala mu Kisenyaawo wali waba abasindika ebigaali bano abasindika ebigaali mu baasi nembe batwalira nenkomaawo omulimu guli guganye owakawaganye kati ntandise waliwo omukwano gwaffe eyampa okukola kyawo okusula mwe bali bambalira engoye nembeeraawo nensooka nentembe y'amazzi mu baasi paaka awo kubanga waliwo nalitegeddemu amazzi negago negandema okutembeera ne soda nebindema esaafunamu nende abantu ba buroka abayita abasaabaaze abo bayingiza mu baasi nga babasasula 10,000 waleeta omusaabaaze nosasula 10,000 ati nengamba guno mulimu nange kankole ntya kangoyingiremu nenyingira street Tulyatunga Adrian nenyingira street olunaku olwasooka lwali Sunday naye n'abasaabaze 3 nga bagenda Kabale wali omusajja muyaye mulungi yankuba emigere n'abanyambulenga ebinusu byalina babitwala engato zairaka ne basijjamu guno muyaye guveewa guno gubbi bankubira ddala naye nenguma street nenjiguma nengenda mu New Park nenyekwekeeyo kati bwe bavaayo abafumbira nga bajja zijja nabo nga mugambe ono yatulese bageza kubanjijjako nga bagamba ono yatulese sente muziwono nentandika obuyaye bw'oku street kati nga ndi ku street embeera kati eganye bikato bikaddiye fese kyuse ebisaati bye nalinguze nga nyina kilo 7 kati nyina kilo nga 5 kati okusiba omusipi ogezako ogunyweza naye libwa agunyweza nkati gukwata ebisaati tezikyakwata gezako kuba smart kubanga asanga master oliotya abavigeragenda nabo iraka master yasomesanga abaana kati master beerawo mbeera wano naye mbadde iraka ngenda iraka naye face yona ngekoze etya erabika obuyaye bwajingira obuyaye bwajingidde dda eno kyaddayo ebingi bakuwasiza wamala n'ovirayo namukyayira ddala nemukyawa nemuleka mu nyumba ye naye nasigala nga akola ebibye genda mu chips business nazireka byonna nemulekayo kubanga waliwo olumu yaleeta omwana we ne bayita n'ekifaananyi nga bajja nga banyonya ku street baleeta ekifaananyi mu baasi nga banyonya era bagambanga nti wali omukazi abadde kunyonya n'omwana naye tetumula obuzi bana alimbeera mu New Park nga jenyekweka bana boku baasi bankuba bukubi sina appointment zigiriza kukola mu baasi okay kati awo 2009 negwa mu mbeera etyo kati 2010 ngetandika wenataka kufunira mukwano oyo ono ewe yampa okuteeka ebintu ngataka kungamba nerwa kitolokoka nimugamba narokoka nangamba nedda nanjigezako kunyonyora naye nga tugezaako kuba plani z'okuddairaka naye nemunyonyeza passport nga tugezaako naye ng'embeera eyongera kukyuka buki embeera ekyaganye naye nga ndi street olunaku lumu olwo nga kwosula aho nga nsula mu Kisenyi aho mu kayumba ako keyampako ebibaati keyampawo kamwe mwensula katukomewo kati na Adrian amen mundakiika ntono mukwano tovaako Cyenda mu munana katuniza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo cyenda mu munana katuniza musanvu Kampala cyenda mu mukaaga Fort Portal 13 katuniza mwenda Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo Great Christian music on 98.7 Thank
Televu mukwano oli kukyenda munana katonyeza musanvu oli mu programu yonna enganzi muwanguzi tawanika Juliet Joko Jejenze ndiye mebega w'omuzindalo guno tugende maaso n'omuwanguzi waffe. Amina wabuliriza mwebale nnyo kuba Katonda asobola okuwanguza atasobola ddala na buli omu yeewuunya nga ndi ku street obudde bunkutte naye nga ndi ku street embeera ekyuse ntandise kola obulungi awo 2:10 awo nga ntambuza abasaabaze mbajja mu nyupaka wansi ntambuza wona nga ntwala nyambusa eri waggulu ku kibulaawo waliwo ekkanisa awo ku Pride Theatre nengamba wano bwe ngenda onsanga woki gaali lunaku lumu nenyingirawo ssaawa 5 ne bayimba ne bakola buli kimu bwe zaatuuka ssaawa 10 omusumba n'ayingirawo bwe yayingirawo n'asaba naga nti ondaba omusajja olw'emizimu gy'okufa n'okufa yayogera bye yayogera neva eri waggulu ku butebe kuba nali ntudde mabega nga yena nzirugala nenvaayo nga nekuba wansi nga nekuba nenzikira ne basaba awo nenzira oli mu kisenya awo nempuumula naye bwe nawuuma nalotaga roto gayitirivu ensi yonna nga eja nembumbatira nebinkwata nebingala kunzita nebinyigira ddala Katonda yalangamye nti lokoka mukwano gwange oyo yarampadde okusula bwe namugambanga yaratanse kubivunulamu ng'ategeera mu ye nangamba sigala ng'okera ki osaba kati nemba nga nva ku street nengenda ku church kati nenzija nga amanyirawo nenzija nenzikiriza nembatizibwa ntwale makere batubatiza nembatizibwa nenzija kulaba ebirooto nga bitandise kukyukamu tandise kulanga bikyuka kati kitiibwa tukiddiza Katonda kusaidi eyo nzikiriza Katonda kati nnyo kati awo ojuka nali ndaba Tom Mugerwa wali ku TV kati wandi mu New Park ne batagamba Tom Mugerwa Pastor Tom kati nenzijukira nti waliwo Pastor Tom nali ndaba ku TV nendenya nange taxi nendeeta wano emutundwe 2:10 kati wenajjanga nyina ekiwalo kyange kya fulungu n'ebigato byange 2 n'ekikooti netutandikira ku mukirasi y'abapya wali ku biseera ebyo twali batono bantu baali batono nga bayigiriza bulungi bayigiriza nga tuli kumpi n'abasumba ne tuwa obujulizi ne batubulira bulungi naye mu ebyo nasanga masturbation nagitandikira Iraka batandika ne bagisomesa masturbation tasaba nesumulukuka nekikoma bana ali nematiza katubigide Iraka katokwematiza nekola ki nekugenda nebajja ne basomesa byonna bye basomesanga bikole mu buli kimu nga basomesa obusungu obujja marala byonna nenzija Katonda nga ngamba osumulwa marala ngambira babulungi bana mu birooto nayirabanga nga nyambadde obulawule ngambulaba na kasigala tuwakalaba nagenda okulaba nga nkuuta amanyi babiyigiriza babisomesa ukakuuta akamwa nenzija kamwa nga nkakuutakuuta bigambo byenjogera nenzija olono lwe yape ekirooto nga agankusumuludde mu mululu era mululu saategeera oba mululu gwenkana gutya naye nze yansumulula muki mu mululu kati nenzija nkyuka kati mu kukyuka nentandika okubuulira enjiri nembulira baganda bange enjiri bano bensanga ku street nga mbabuulira enjiri wentambulira nga mbabuulira ki enjiri bwe basomesa tuwalaba ekyo ekyokwegoba ku mulimu nti waliwo ekikolimo ky'obwavu obwavu bwe nakiraba kubanga ne waffe obwavu bwo nobwotuuka yobwotuka stage olaba bwavu bwenyini kubanga natukola business nolaba nti ekoze atunze omwenge w'amaanyi ugenda kudeyo myaka 2 ng'omwenge gwakola gutya ebbaara tewala kyagendamu emipiira tebakyagiraba kati obwavu bwo nakirabira ddala endwadde ze basomesa eziva mu bafu byo natanga kubirabira ddala nga biva mu bafu era deliverance n'atandikiraawo okusumulwa ne kweyongera mu 19 nali naziika nakola okuziika bino bye basikisa nga baziisi nenziika jjajja azaala taata ono mukadde azaala taata kati ne bandimisa buli kimu ebinyeebwa bijanjaalo bulo nenkola emigenzo zonna gye bakola kati ne basikidde ekika ekyo kati wano bwe ndokose wano ntandise okusaba gye baali eri kabaale ntandika okuloota ebirooto ng'omuliro gwaka eri kati bwe gwayakanga ennyo ngende nga nsaba nyongera okusaba eri ne bakyankala n'ab'ekika era ekifo ne bakitunda bulungi bwe bakitunda
esente zasigala wez'ebinusu ne bazitwala waka. Endagaano zino ez'abafu obadde olina engeri gy'okireeseemu. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya essuula ya 28 olunyiriri olw'18 ndoza kantisomeko ko otutangaazeemu awo ekyo ky'otugambye. Isaaya 28:18 agamba nti n'endagaano gye mwalagaana n'okufa erijjulukuka so n'okutabagana kwammwe kwe mwatabagana n'amagombe tekulinywera. Kaakati ebirooto bino ekitegeeza byagendanga okujjira kuloota bafu nga bakuwa emmere mutudde mu kijjulo. Wali wakolako endagaano n'abafu? Nali nakola endagaano n'abafu. Wakikola otya? Kubanga muna abantu bangi 2019 twagala kuyingira mu mwaka abafu babeere mu magombe naffe abalamu tukole tutya? Gwokimanyi nti abantu bangi baloota abafu. Aloota omufu amutwalako, aloota omufu amufumbira emmere amuwaalya, aloota omufu amuwa ssente, omufu amuloota ayingidde mu nnyumba amaka ne gafiira awo, omuloota akuzimbira ku nnyumba ennyumba neekomaawo. Kwegamba naye ng'omuntu tasobola kukikkiriza. Endagaano ezo z'oyogeddeko gwali baali bazikoza batya? Amen. Kati kituufu kubanga babaloota olwo yalatadde taata we muwala ng'ambulira enjiri Kabaale ye bwamuwa ssente nkeera fugera ng'akoze atya ng'azifunye. Kati bwe twayogera ku bafu awo n'agamba ze timumyogerako kati nze wali bwe natwa baziika omufu bantuuza ku katebe ennaku 8 nga sifuluma siyita ku geeti gye bayita geeti wano irembo nga sifuluma nsigala munda wali nga nkoze ntya nga ntudde. Kati ne baleeta eddagala olugo baleeta ng'aleeta eddagala nga munywa nga mwesiiga nentuula ku katebe ako ennaku 4 bwe zaggwa baleeta n'ennaku 8 nga ziyise ne bakola batya ne baleeta. Kati ennaku 8 bwe zaggwa taata nzaala yalayina obulo ebinyeebwa byali bijanjaalo. Kati ne tugenda ne tulima n'ateeka mabega w'enju n'andimisa ne tulima ne tusiga ne tukola buli kimu. Kati bwe twamala kukola ebyo byonna ebyo byonna obikola mu nnaku 8 mu nnaku 8 ezo ng'otudde katebe. Kati tudde katebe wana ali emyaka 9 awo bijjukira bulungi n'ekiro awo mbikyabijjukira. Kati bwe babikola akatebe ako ke bampa era n'akatemye nga ngeze nga ntandise okubuulira enjiri ke nasoose then ne bampa n'ekisaka kibira ky'okumpa nga oba kye bali bampa kitakitegeera naye bwe baamala okuziika banyoonyamu ng'ekika ne bampa puloti w'ekibira ky'ogamba nti weebale kubanga gwe musika ki abikoze ebyo. Kati enze endagaano nazikola olwo. Kati zino eyekyazanga ono wemasako omufu nzija nzikola buli kimu. Esente ze baziikisa, esente ze bagula parafini ze banzijjako byonna babikola. Kati Mukama zijambikulira kubanga wakati mu kusaba nategeera nti waliwo eyali akoze eddogo naye nga banziise n'omuki n'omufoono oyo ye twagenda ne tumubulira enjiri naye still yafa ng'azimbye olubuto yagana okukkiriza nandumba mu kirooto n'anyimirira waggulu naye teyayogera nemuwangula n'akola atya n'agenda naye twali tusaba olunaku lumu naalindwaddeko muganda wange n'agenda ku lusozi ku Prayer Mountain eno nga bamaze okulokoka bajeeni n'aloota ekirooto ng'oli benda agamba batuwa ente 3 za saddaaka kati nga baagala ente nabo nga bayi emizimu nga gibagamba waliwo gye baagala nga saddaaka ze basobola okunta. Kati bwe yajja ng'abindeeta nemanya nti wali nga nkola olumbe lwonna waliwo bye baakola ebyali bitali biki ebyali bitali bituufu oba endagaano zo nayingira biki mu lufu. Kati nga wano nga bebisomesa wano kakati kyogamba nti nga eno kuba kati ffe eno nze mmanyi byeno ewaffe mu buki mu Buganda ate ndo mpozigo anti Katonda w'ennimi zonna govaawa. Nze nva Kabaale. Kabaale mu baki mubafumbira mu Bakiga. Abakiga. Yes. Ebyo bye babakozesa. Bye bakozesa ebyo bikolebwayo ebisinga. Bikolebwa anti ffe ewaffe nze mmanyi ebimu naddala bangi abakollectinga n'abafuuka sitolaba obulombolombo okunaaza okugenda okulima ebijja okwo. Yes. Oli n'abateekayo n'abakulembera n'abagamba bataata bamaama baaba nombaleese mubawa omukisa naye ng'ate
abafube balina obbawo muki balina omukisa okwabya olumbe ne muli ebijjulo nga temuliimu muki temuliimu munyaawe ente yonna mwe mugireeta akati ate awo mbadde simbadde manyi ebiri eno neeyo ange eyo nga gyebiri bitambulira awo eri babitambuza naye bo babikweka enjeru eno side eno nga bwembirabye okwayo nyimbye mukikora kika kyona nga buli omu akola atya bibera bitegerekeka naye era eddagala balifuna ne baliteeka nga mu busera baliteeka mu mmere abalala nga tebaliiwo nga tebabitegeera ono akuba eddagala tebamulaga mu lujjudde gwabirimu gwakola atya gw'obitegeera ne wano nga bafumba emmere y'olumbe nga basaze ebiki byonna ebyo bakola ne baraamiriza ne bakola batya babeerawo akagurupu akabikola eno mu Buganda bo babyanika buli kintu kibava babayita abalogo abeeyo ne bagamba kubanga ne Masaka obufu bali bagala kumulya kati waffe yesinala bali omuntu naye nga tulina okwendenyeza ddala waliwo kagurupu akakola ebintu tobiraba naye nga babikola batya nga babikola betangirira ebizibu ebisiraani fe babiyita ebisiraani kati nga luno olumbe zisooka nyinyonyole bulungi nnyo abantu bange nabo gye bali eyo bwakisangamu ekitimba ekyo asobola okwogera naga munnange ayinza omuwa ekita ne bamuwa essabwe nga naye nga tamanyi era oluyagamba nze nakutte bukwasi kyanzi ky'amata nakutte bukwasi kyanzi kya bulo nenkola ntya naye nga tamanyi nti waliwo obuzibu awo tugende mu maaso kati nga waffe abakazi gwaffe gwa baawe bayinza okumugamba nti kwata akatooma genda oba okateeke samuweya bakeza kukola emigenzo okusiba omuzimu gwani gw'omwami abone okukomawo akatooma ke kaki akatooma ako mu Luganda sikamanyi mu Luzungu keerabidde naye abiwulidde babimanyi babitegeera kati bwakakola basirisa mizimu then na bino bye bakola ddagala lino byonna babeerawo kye basirika nga balowooza babatangirira babayamba buyambi naye kati kubanga tuba tetwagala bufumu tetwagala bulogo biki nga twabakyawa kati bo babikola bagamba bono basimu baveeko kati bone bajja ne bakola batya ne bakakola era n'obunywera mu biseera n'ebyokulya n'okola otya n'olya n'emmere n'oliira ddala Yesu yava agamba buli ekyakolebwa mu kizikiza kiri bikkulirwa munene kivaayo ate kye nakugamba mu kizikiza genda waggulu okola otya okyogere kati bino byenjogera omwoyo omutukuvu yajja abisuulula kubanga ababaza okuyigiriza lwaki nasibirwa lwaki bino bibadde bigenda mu maaso lwaki abafu abo n'otambulira n'abafu lwaki abafu basigalawo kati ogyeko obusungu ogyeko omutima okutabanguka osumudde okonekitinze n'amagombe naye kati waliwo endagaano zebakola ddala ne bazikola n'oyingira ku lumbe naye nga ali basuze bakoba eddagala bakola buli kimu kati gwe n'ojja n'obuuka bubuusa basinga nagansabitegedde naye nga amanya bagataddeyo gonna kiringa bwe tusaba wano ne tusabira abantu bonna ne bagenderamu neeri basaba nga bigendera ki nga bijja ne bitukwata kati nga tulina ebbanja okusasula abantu abo be batuwongera ffe tetubasinza kubanga babasigala bakola ki babanja bakozesa endagaano nawe wagikola n'ogikiriza kati bw'otandika kukola ebintu nga tobategeezezza bakafaya weekola etya weegira webitandikirawo webitandikira mukama abikubikkulira byewakola byenakola ebikulemezaako abafu bano Masaka wali okoze ekyolwo gwe twabadde tutuuse Masaka we naali nkoze olumbe sente ze naabawa nengula kawunga nengula omwenge gwe banywa essanduku gye bateekamu nfu gye naagikola brother wange gwe nali ndeseyo 2 bye bajja parafini bamukozesa ki mu bafu gwe bajjako ate nze naawa ebino ebiraamo bye bawa waggulu kuwa speech abeekabaale nze nakola ntya nze nawa speech eyo kato olumba olwo lwatandikira olwo embeera life yange nekola etya neba mu magombe nezikirwaho naye nebaza Katonda bwe najja nyongera okusaba ebiri bikutuse byokebwa na buli zonna nyongedde okusaba 2:11 olwo omukyalera gwe nali nfunye nga mukwano gwange
najera still era sasa toranga kyabwenzi nandetero omwana netubera wamu naye nada munafuna urubuto netuzara omwana omubiri 11 aho nemfuna omwana n'omukyara nkoze ntya mfunye lindako olwo mukama za kusumulula azansumulula endagano z'abafuzi no zigenze zigenze ndi ku street naye nga nkorayo kubanga ati ku street nali ntera kola yebiri muchachi nempayo nensigazayo ka balance netulya nempangise nyumba ebunamwaya miezi 3 bunamwaya bwenara umuligo yala ndese mulala ono wansi kitebi era stina wone mfuna yene nyumba eri nevayo oburamu ngabutanse kola butya okuchuka nebiroto bicyuse ntanze okuraba mbulire enjiri ndabanga nyina Bible mbulire enjiri ndi mu cyaro nkora bikungana tanse okuraba biroto mu makanisa nga ndaba ibintu bitamura amaso nsumurura abantu kati nentane ko kuchigara nga nsaba kati 11 nyingide sigadde nsaba ndemedeko omukyaraze omwana osoka tumuzadde omuwara 2012 nadamu omukyala wali wamufuna bufunyawo n'omutwala bali mukyala wadda nali namukwana kona ye ngagenda Iraka kati bwe namukwana bwe nakomo kuva Iraka nenyinze nenchawa nendeke nenta mujukira amalala nga gakutwala anti njagala basomye njagala business zabategeera bulungi ubara namuleta ye cyakutwala eri gye bakuwasiza tigena linda ba small size big kavira kakora yena nanyirira nanya nayambara tu mpale na yena bwaba itaita mulanga kuchitibwa kati netambulirawo kati ono bwaleta omwana amalala bagenzi bagakuba gafude kati batanse kuganti bosura omwana bikolimo mwana gwe walekeyo babulide enjiri abasajja nyonyole lwaliro gotumaliriza amen abami agenda nasula eyo omukazi abama agenda namuzalama abana basigaleyo nga babonabona n'abarere embuto ne bakola ki ye nafuna yeno omupya ne bazijamu eno nafuna omutwe kati ono omwana mama we buli bwakaba nga amazika gayingira kuki kugwe n'omwana buli bwakaba nga amazika gayingira kuki nakyo kikolimo kiryawo basajja baddeyo mwaka guguno gutandika banoonya abaana gye babasuula meye nabawulidde mwoyo mutukuvu alairumiriza kati nange basomesezza amen nenga nti ono omwana gwendeseeyo gwensudde nawe yandireetako ki ekikolimo oba yandi bayakireeta kubanga bali bakula esimu nti omwana mulwadde naazimbazimbye tali bulungi still botuka mu kifo kino bakupangulula n'oddamu ne bakupanga bapangulula bapangako bwana ali nzija nsulawo bisa ekiro emisana netandika okusiibawo wa street wo bwogendawo sawa yoyingirirawo okola sebo genda kabale ngenda kabale ja kumpa bili nga kuwe bili zo zimutwara ku bus ne ku bus ne bakoro 10 naweza meka esatu wali okola mu ngeri bwetu mu ngeri bwetu anagenda ekabale go mutuusa ku bus hanza mutuusa ku bus ono mufumbira ine kasora ine migugu avutuse ku taxi onyabo gendawa ngenda kisoro oja kisoro urashaki bus iliyo chuo ngamanyiwe ntuka yo bampa 10 basatu kati ntaniso kumanyira street kati ngafuna ku sentence jawano kati omukyara mufunye omukomezaawo mukomezaawo omufunye bufunye mukomezaawo wali nali musanga wuwe nga nkwana musanga wuwe kwana sanga wuwe wali kondoza n'ekyokukola kitya oba kiyita bati ekyokuwasibwa okay ndoza kikyaliyo naye kyagenda kati kubanga omukyala 2012 nazaala omwana 2012 omwana namuzaala amuzaalira kabale waddeyo wona nudde kabale n'abatwala kabale awumbulirawo kati 2011 tujja tukola applications za pioneer easy buses nga bagala zireeta kati bwe banali ngenda kufuna nga tutuse mu gwokubiri 2012 nemba zizayo ekabale n'abatwala ekabale nemba zaayo wali wazimbayo alimba twala mu nyumba ya tata erije nasiga nga bazimba nemutwala ne bazadde bange nemba twala ku bazadde bange nga sina zimba kati nginagala komewo eno sinjiye bulungi
ntegeke nzimbewa ekabale kati ntukola applications za Pioneer Easy Buses ekyayamba ne batuwanga omulimo ne bampa bwa steward okukusoloza sente zigaba tickets kati 2012 bus 10 bampa mu bus yegayaza kusooka ne tukola sente dane tukolera ddala naye kyanyewunyisa bus zayimirira abruptly omulimo ne gukola gutya ne gufa ne gukoma nagwo 2012 kati bwe gwakoma jikira nanyina yine biroto bingi nyine byo kubulira enjiri kutandika kanisa byona sitegeera bwe bikola ki bwe bigenda okubeera mukama atandise okusumulula naga bati wali biroto byakyuka biroto bikyuka mbambe mukama nga tumwebaza abafu bano inengeri gye babawangulamu n'olaba mu kiroto ngo bawangudde oba balekera bulekezaawo okutandika kulabikira mu biroto byo babula bubuzi n'oluusi bwe bajja nga babarara kati sibe bali kati omufumbu amulaba ngaze ngamba kwata nembazayo mu ntana ninga amatimbanyika musaayi gwa Yesu mbasiringirayo mbasibirayo kati ombwe mbiva mu biroto sidamu kukora buki mu bunyo butakoma nembasiba mu biroto kati nezo kanesa besara nentuka n'olusinga bye basomesa nenyongera okukisabiramu n'ekinywereza ddala kati abafune bakola ki luli walotanga nga bakuwemmere nga bandisi botandika okusumula otandika obbala otanga obazzayo nga mbazaayo mu bunya nga mbasibirayo n'omusaayi gwa Yesu kyetugenda okukola mu guno omwaka bannange balina okuddayo kubanga omufu muganda wa Bayibuli kyevega nti omufu tasobola kubeera na mulamu nembaziika nembasigala nga nziika kati mu kubaziika okwo obulamu ne bujja nga bukyuka ebirowoozo by'okutandika ekkanisa ne bijja nga bikola nga bijja naye nga tebinajja baganda bange bana barokose waliwo omu yayagala gwentera okusula abajja ensula kati kyogamba balokoka omaze kukyuka maze kukyuka nababulira enjiri eyasooka batandikira engeyo nga bagwa eddalu byona bingi sente ne zibula amwe omulala yayajja wano ng'obulago busikatadde mu kiro angamba yarote kirooto ng'alina miliyoni 1.5 ng'agala kubiteeka ku akawunti sikuziteeka ku akawunti ekirooto nekijja ne kimugamba mu kirooto olina amugamba bw'ona aziteeka ku akawunti ojja kufa tibwe yali akyava mu kirooto miliyoni yali esibiddwa bafu kyekyo kyenyine babikkulirwa bulungi kati bwe yagamba bw'atyo obulago ne bukola ki ne bufa kati yomukujja bw'ati ayingirawo asanga mu kabasi nga nkola kati bwe nali nkola n'atula mu basi netutwalagayaza n'akomawo nensiba naye ekiro ne tujja wano pasita Kisutu nti yayigiriza yali tamumanyi n'ayigiriza nga tiri mu bapya ekyali kimukute nekikola kitya nekita kuva olwo n'alokoka n'ayagala obulokole era obujulizi alina bungi mu linnya lyani alijja ne tweyongera naye erinnya lya Yesu amen kati nentambula bulungi nesigala nga tusaba kati nagula ploti eburoba ku Kiwumu awo Metiana Road ku mailo 10 nengendayo netugula nesigala nga nsaba netusenguka nga amadirisa teganagwa nensabira ddala nempangula ebintu nenkapambula mamba misambo akatundu nekakola ki nekakyuka naye wakati nga tusaba era twali tusaba ne wajja Vision Grace Restoration Church kati netumanya nti erinnya lyetukola ki lyetugenda mulina omukyalawo omukyala tusaba fena mbalese eno akati kabalaawo bali bakomyewo bamala ne bakomawo ng'amaze okuzaala ng'amaze kumpa omulimu mu Pioneer tumaze okukola interviews Pioneer tufunye omulimo tusaba omulimo ne bagumpa kati obakomawo ne tusula kwebweyogerere ne tuva tusula ono mukabaawo kati mukaba we twaviira nga tugende Kabaale nekyumaawo kati Kabaale nensigala nga nsaba nzije eno mbulira enjiri nenkomawo nembulira enjiri nensaba netuddayo abantu ne balokoka wala basamize barokoka bulungi ekanisa netandika bwe yatandika bulungi netweyongerayo kati mu kweyongerayo 2014 era n'addamu n'azaala omwana omuki
omulala mpeza abaana abadde ku street kalo kiraba kati nyina abaana erije wali ogenze tebakuzaleyo n'omu tebazaala n'omu ono gwe wali osudde katonda nga gwe yateekamu omukisa gw'ezzadde egimena nensigala nsaba nentawanika kubanga omuwanguzi tawanika ferikabale tetubiwulira bulungi naye mungambye omuwanguzi takola ki tawanika kati nensigala nga njagala okusoma 2015 nenzerayo okusoma erevu ntandikira mu senior 5 bwe natandikira mu senior 5 St Francis College Chanamera nensoma bulungi first term nenzijayo mathematics nayita 10 nafuna 19 points kutoleza senior 5 nafuna 19 points 19 nga nkora PCB ozeyo okusoma ku myaka emeka emyaka kati 2015 myaka 3 noddayo osome nenzerayo osome Gabulistani kyeyakusuuza kyeyatta alina okisesema obanga njagala fuuke dokita ate ne mukama nga njagala ndaba ebintu bitambula mu maaso buli kimu kigenda mu maaso katukomewo bannange mwanguzi tawanika owuliriza 98 katonyiza musanvu MCF Radio emmere y'omwoyo gwo